Yes, Faadi TV jimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade mbatemedeka bali mu ggwanga erya Saudi Arabia namwe abasinza mu ggwanga erya Qatar nembebaza nembagamba nti muri bamaanyi nnyo okubanga mugi following comment section weri awo obaka buntere mu comment section ate osikalenga hojje kumideko Bajita Faadi TV ijoji Eyavuma Kabaka wa Buganda manyikidwa nga pressure 24/7 onaziddwayo mu Komera Bamuzizayo mu Komera mpaka ngenaku z'omwezi 2 Desemba abenganda ze babadde wa ku koti nga bakola okusamaziga nga basaba omulamuzi akole kintu amuyamba amwebbeeru omulamuzi abiganye abagambye nti mumuzizeeyo mpaka ngenaku z'omwezi 2 Desemba lwagenda okukola ki lwagenda okubanga akomezebwawo jimpereka like ate subscribe ngonyigene kale mba n'amawulire agabagatambula okwetula eggwanga lyatu Uganda Bajita Faadi TV subscribe ate onyigene kale abali mu ggwanga erya America mbatemedeko basinza mu ggwanga erya Qatar namwe mbebaza nembagamba nti muli babode nnyo muli bakabi nnyo okubanga mugi followinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale comment section weri awo abaka buntere mu comment section ate osigalenga hoji followinga Bajita Faadi TV subscribe ate onyige ne kale pressure 24/7 koti ebuganye okumukiriza okufuna bbeeru era omulamuzi agambe nedda mumuze mujja kumuzange nakuze omwezi 2 Desemba jikirina kananga kabaka namuvumanga ku social media kosa n'okumuwemula era abantu bangi abadde nga basaba omulamuzi nti obutamuwa bbeeru abantu bangi abadde ku koti abasabye omulamuzi obutamuwa bbeeru kati nti akole ki nti addeyo angere okubanga akola ki nti angere okubanga abonerezebwa social media bangi bazinga bagikozesa bubi wabula kabaka abaleta tyoboolwanga abakyayisibwanga mu maaso naye ate ono omuvubuka pressure 24/7 amanyikiddwa nga Musa na Ibrahimu yakoze ki yaguddewo chapter ey'okwataakinga kabaka n'okumutyobola n'okumuyisaamu amaaso yaguddewo chapter eyo kakati kivala abasinga bakoze ki bagambe tujja kumulinda kukola ki kutyobola kabaka nga tulaba era abasinga bakoze ki abasinga basitukiddemu mangu mangu nabakola ki ne bamuwenja okakana nga bamukutte era ng'essaawa zino yakwatibwa ate wuna akoze ki wuna aziddwayo Luzira mu Komera mpaka ngenaku z'omwezi 2 Desemba omwaka guno gwa 2024 likinga commentinga subscribinga onyige ne kale Bajita Faadi TV munambebaza nimbagamba nti bambi muli babode nnyo muli batabu nnyo okubanga mujje kumirako amawulire mba nago agabaga trendinga okwetula eggwanga Uganda jukira mu kusooka omulamuzi abasaba obukadde 50 bali bagala okubanga basaba bbeeru bagamba millions 50 omwebbeeru yabagamba muzina millions 50 mwebbeeru oba nedda yabagamba muzina bbeeru nja kuba nkola ki nja kugimuwa asamuna beranga muzina wali tewali wazirina bali balowooza nti agenda kubasa miliyoni 1 kuba bali abantu basatu nga babanyi agenda basa miliyoni 3 naye abagamba millions 50 muzirina nga tebazina ne bamuzaayo era ensaakati yakoze ki aziddwayo ate kakati bank gwanvu nnyo yagenda okudda mu kooti banga gwavu nnyo 2 Desemba 2024 lwasubira okukola ki okomezebwa mu kooti okujja okukola ki okwogera n'omulamuzi okwogera okubategeeza omusango wayo gutuuse ennaku z'omwezi 2 Desemba subscribe ate onyigene kale mbatemudeka abali Qatar Saudi Arabia ggwanga erya Oman mbeebaza nembagamba nti muli batabu nnyo okubanga mugi followinga comment section weri awo obubaka buntere mu comment section ate osalenga hoji followinga Bajita Faadi TV likinga ensonga za pressure 24/7 Eyavuma Kabaka wa Buganda.